Batuvuddeyo ate bo bannansi okwetooloola eggwanga lyonna basabiddwa okufaayo ennyo okujjanjaba abantu ababalumbiddwa ekirwadde eky'emutwe bafeeyo nnyo okulaba nga babatwala mu malwaliro nga bukyali. Kino nno kikendeeze ku muwendo gw'abantu abatwalibwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Butabika. Kino nno kiddiridde omuwendo gw'abalwadde b'emitwe okweyongera ennyo mu ddwaliro ekkulu ery'e Butabika okusinziira kwabo abalina okujjanjabirwayo. Omusasi waffe owajjako akawuwo atuuseeko mu ddwaliro ly'abalwadde b'emitwe eri e Butabika katuwe ebisinga ku ebyo. Jako akawuwo. Buli lukya omuwendo gw'abalwadde abalina obuzibu ku bwongo gweyongera, wabula nga kino oluusi kiva ku bulwadde obulala ng'emisujja, emitwe, obubenje n'ebirala, newankubadde nga abantu abamu ate balowooleza nnyo mu ddogo. Eddwaliro ly'e Butabika nga lino ly'eddwaliro ekkulu awajjanjabibwa abantu abalina obuzibu ku bwongo, liteekeddwa kuba na muwendo gw'abalwadde 5, wabula nga we twogerera abalwadde abali e Butabika bawerera ddala 8 n'omusobyo. 800 patients that are admitted. Our capacity is 550, but you see when we admit 800, 900, it means we are almost doubling. Wano nno akulira ebyobujjanjabi mu ddwaliro ly'e Butabika Dr. David Basangwa wasinzidde n'asaba bannayuganda okujjanjabanga abantu ababa bafunye obuzibu ku bwongo nga bukyali, kino nno kibasobozese okuwona amangu. Kyagambye nti kyandikendeeza ne ku muwendo gw'abalwadde e Butabika. Mental symptoms, early intervention should be instituted so that we can prevent the diseases from progressing, because whenever, like for any disease, we start treatment early. Olunaku olwaleero ng'eggwanga likuza olunaku lw'abatabufu b'obwongo ku mukolo egibadde ku kitebe ky'ebyobulamu ewa Ndegeya, watongozeddwawo enkola eya physiological and mental health first aid ng'enegendereddwamu okusomesa butya bw'omanya nti omuntu afunye obulwadde bw'omutwe n'engeri gy'ajjanjabibwamu nga Dr. Basangwa bw'annyonnyola. Egenda kuyamba nnyo ya psychological first aid lwakuba nti ng'obulwadde obulala bwonna singa omuntu aba afunye accident oba atomeddwa motoka, obujjanjabi bwafuna okusookerwako bukola kinene nnyo ku ki ekinaavaamu ku muntu oyo. Dr. Dennis Koyire ng'ono mukugu mu kujjanjaba obulwadde buno agamba nti emirundi egisinga obulwadde buno okweyongera buva ku mulwadde obutafiibwako mu budde, kino nno oluusi ne kiviirako n'omulwadde obutawona. Naye ate tebamufunye okumuyamba bamutwale mu ddwaliro omujjanjabe asobole okuvaawo ku ddagala ery'ensimbu, ate bamusibira kumuguwa n'atasobola kufuna bulwadde obukati ate n'afunamu obulwadde bulanga depression. Kyokka abantu abamu obulwadde buno babugayaalirira nga bategeeza nti bwanzaalirwana oluusi ne buva ku biragalalagala, embeera z'abantu ko n'ebyawongo, wabula nga bino byonna Dr. Koyire abivumirira. Abamu bakireeta nti kyanzaalirwana, okimanyi ekyo tugambe we babanga taata ne maama omu ku yalina obulwadde n'abaana bamulabira Doreen Nantege yakusakidde eggulu eno ku lwa ABS Television.